Red Cross Society nawalala tubeera tubalaba mukolo omulimu mulungi naye okwogera ku road accidents mwe mubeera nnyo awabadde accidents mutuukawo mangu mbadde njagala otusigira ekifaananyi ekizibu kya road accidents mu Uganda kyenkanya ki? How big is it? Ekizibu kya road accident mu Uganda kinene and it is heavily affecting public health and the health system of ebyobulamu. Osobola okuwaako tugambe statistics ez'omwaka 2024 abantu abali mu mitwalo 2.5 be bakosebwa mu bubenje ate nga kwabo abantu abayisa mu 15,000 be bafiira mu bubenje. Abantu bangi yes. Kati ekyo kiba nti on a daily roughly abantu 14 mu Uganda bafiira mu bubenje. So enkumi z'abantu mu Uganda bakosebwa mu bubenje bafiiramu bamu bavaamu n'obulemu obw'ekiseera oba bamu ne bafuna obulemu obw'olubeerera. So ate ng'olaba nti abantu bwe bafuna obubenje usually bwe tubaddusa tubatwala mu malwaliro. So osanga nti ekizibu ky'obubenje ki overwhelming oba kinyigiriza ne health system. Nti osanga nti esente ez'eggwanga ezandikoze ekintu ekirala wesanga nti kubanga ate kati ekizibu ky'obubenje kingi kati now all the money and n'abasawo on a day tugeze singa lwo mass casualty accident obanga basi ngeyegudde osanga ICU oba ebitanda malwaliro bya emergency center nga bijjudde nti on a normal day nga singa kabadde sikabenje ebitanda biba biri planned nga bikola ki nga bimala. So osanga nti ne mu nkola y'eddwaliro enteekateeka nti abasawo government ya planning nti oba buli musawo omu alina okwatendinga ku balwadde 10 naye olwakabenje osobola okwesanga abasawo bali overwhelmed ng'omusawo omu alina okulabirira abalwadde nga 10. So nekibanga kinyigiriza enteekateeka yaki y'eddwaliro. Ate era osanga nga abantu abato bafiiriddemu younger breadwinners. So n'osanga nga tufunye families ezisigadde nga zirina abaana bamulekwa. Ekirala mbadde njagala kutegeera kati mwenga abaddiringa n'abantu abafunye accidents statistics ziri zitya nga bwe tugenda mu gender njagala mbuulire those who are affected, are they men, women, young children? What are the statistics there? Abantu abasinga okubeera affected mu bubenje okusinga bantu bato abadaddala abavuga bodas ba boda be basinga okubeera mu bubenje. So era abantu abato especially between 18 to 35 years that is the biggest category of people abali affected mu bubenje. Ate betugenda mu kyagenda abasajja bangi osobola okusanga mu accident evacuation tugeza ng'ogenza okununula abantu abadde mu kabenje mu bantu 10 osobola okusangako omukyalo ogwo oba mu mwezi gwonna n'okola ng'odduse okununula abantu abakoseddwa obubenje omwezi gwonna n'oba nga tofunyeemu na mukyala n'omu naye okusinga basajja naddala aba boda bakosebwa nnyo. Okay, tugenda misho na program ya sisimuka tukine omukyala Mbawadde Stella ogunaruga omukitongole ekya Red Cross Society. Student tugireba biterizo twantugamba ahanshonga ya road accidents ninga accidents ezikuba aha muhanda kandi ari munagezo kutushobora obundi wakwasa kwata kuchenga Uganda ari kujambu ekizibu kya road accidents za muhanda nekizibu kihango munonga tukoma rugutoronka bituntware bangu hari kuchukwa influencinga kabwaje ndo mararo obundo shanga
abashaho baremerwa abokatabarire baba babinji and of course manya obwa hati na namarwaro gitu abashaho no bace kandi habonka accidents abantu bona bakabirukanza mu ICU yagamba hakintu cyo kugira ngo abinji abokukira kutunga abokukira kuteganisibwa accidents no shanga n'abasigazi bato abashija abasigazi bato kucira munonga ba boda boda mwe banywana bitwa ko ni novuga boda boda jezaho at least ovugeje omanyuko shemekwana ovuga rugendo kando abunda magara gawe gatakarugaho yatoza na statistics ningashi twaza kureba nko mwaka gwahwire 2024 yatwereka ekizibechi okukimazireho amagara g'abantu abamwe babasize no kutunga oburema ahambiri yabo buru permanent babashara hamaguru omude babenu bakora kare hati tibakabasa gukora nico kiganiro ekiturumu netugambaho erizoba kati bwe tugamba ku proper road usage tubera tutegeza ki bwe tugamba enkozesa ennungi y'oluguudo oba proper road usage omuntu akozesa obulungi oluguudo yandibadde nga respectinga amateeka agabagibwa okukozesa oluguudo wamu n'obubonero kitwandigambye road rules oba road laws and road signs era omuntu oyo yandibadde nga respecting oba observing oba avugira mu speed ezateekebwawo aba traffic for different parts of the road. Osobola okusanga ndi mu city center oba mu town mu trading center wali abantu bagambye do not exceed 30 kilometers. In such and such a place to exceeding 52 kilometers. Ku highway vuga kilometers west. So abantu bonna abakola abavuga ebidduka bandifudde okuobservinga oba okumanya speed kijo talina kususa mu kifo ki. Era omuntu akozesa obulungi oluguudo yandirabye nnyo nga tu respecting about keeping lanes lanes zaffe enguudo ezo bazikolanga kuliko nti abadda mu right mu iteeno abadde eri abajja mu iteeno era bazikolanga owesanga nti eno leeni bano bammotoka abapiki mutambulire wano n'abebigere mukoleki mutambulire wano so si kirungi nti ow'emmotoka ove mu leeni yo ate ovugire abebigere balina okukolaki okutambulira si kirungi ekizibu kye tufunye olumu wagambye ku road signs omuntu ategeere wano vugirawo speed eno wano abaana babeera ba crossings abanji kufete twagenda mu driving schools usanga mama wange yali alina emmotoka nenegezamu nenjiyiga kati ndi ku luguudo oba anko wange yalina boda boda nenjiyiga kati ndi ku luguudo so ani alina okusomesa abantu kwebyo ebintu balina kusooka bagende mu driving schools ekyo kikulu naye nga kyandibadde kikulu nti omuntu yonna nga tannagenda ku luguudo naddala abavuga emmotoka toyina kuvuga motoka toyiteri wabbali nofuna driving license naye nga tetukoze eki tosomye kyandibadde kirungi omuntu nagenda mu proper training nafuna license wamu n'abapikipiki nabo bafuna training nebabawa license ate ffe ab'ebigere kati ffe ab'ebigere buvunaanyizibwa bwaffe nga community naddala okusomesa ate abaana abato mu masomero tulinayo kye tuyita school clubs, road safety clubs, tusomesa abaana abato. Naffe abantu abakulu tufeeyo tufuna okolaki okumanya. Okumanya omuntu n'omanya nti wano kano kabonero road sign, zebra crossing wano nina okolaki okusalira ekkubo. N'omanya nti nga sinasala kubo mala kukakasa nti gyendaga ene emabega gyenva neno gyenzira tewaliyo motoka ejjo bapiki ku nkoona koona. Tugamba abaana abato waka nti before you cross the road you look left, look right, left again before you cross. Yes, ate n'abavuga era n'ab'ebigere era kyandibadde kirungi bw'oba oli ku kkubo ng'otambula
obeere ne focus oleme kubeera distracted si kirungi kubanga oyina essimu oli ku ssimu naye ng'okola kubo yes oba weblockinze towulira yes naye gwe okolega you work so much mu environment ejo nga waliwo accidents lwaki olowooza mba aba boda be basinze okubeera mu accidents zino well aba boda ebizibu ebisinga okubaleetera okubanga bacontributinga kinene ku road traffic accident by the overall mu Uganda tulina boda nga emiliyoni 1.4 eziri ku kkubo nyingi zonga nyingi kati wesanga ngabo abangi actually ne bogenda ku kkubo noyimirira boda nzikuyitako nga 10 ojja kulaba wa element ejo I have observed this myself mu city ya feno oba mu kitundu kyaffe kino ekyembalala abantu nga 10 ne bakuyitako naye omu yakola ki yalina helmet so obutayambala helmet increasing the risk oba akabenjo kaki k'oku mutwe kyandibadde kirungi omuntu abeere ne helmet wamu ate ne passenger wamufeeko akola ki abeere ne helmet kati ekizibu ekirala overspeeding okuvuga endiima overspeeding nakyo kiteeka aba boda mu matiga g'okuba nti bakola ki bongeza obubenje n'ekirala overloading boda is licensed to carry one passenger naye wano osangawo abantu nga basatu n'abasatu batono recently nagenda okwevacuating abantu I think that was Ibanda Road around Mayonya boda emu zali boda satu nga ziri involved in a road traffic accident naye ng'emu etisse 5 endala 4 yeso ekyokutika akabindo overloading mu ba boda is a big problem ekirala tugenda kutandikira awo wano tubeera tulinawo obulango naye abakuba bali ya TV West tulimu tugamba ahashonga ya road accidents nenga accidents zikuba muhanda kantu ali ngobwiro bwinji aba boda nibo bakirizeyo kuba affected ninga shi noshanga barugwamu katizo mukabumura kati tuzagarika Nana Stella alikonja kutushobora aha bwinji aba boda nimo muko affected munonga ntakariga TV West. Vision aha myaka 80 bakuretera makoma butunu live on concert bwanyuma y'emyaka 25 bakaririrwe aba makoma bagaruka ku tekiro cy'amani ekyo kweshongora no kuhisa olwa 5 ebiro 6 byo kwa kashatu omwaka ogu aha Kororo Independence Grounds Tera Star 252# okugura tickets ziyahashinje mitware 5 ahabwa bona 15 ahabwa VIP 25 ahabwa VVIP wayende meza Tera not mushanju 58 96 11 tariho kuguruza ticket aha miryango otakaburaho makoma live on concert bishagikire Pacific Events Lion Records Sunday presione yo kora marwa ninjimanya nkanga nyunka umutwe katutahamize turaratahira amiza hizi batwekore bdomora bamize nka 20 tubyuzaho rero nchakare tukera karisha 11 mutondora munyuka amarwa mugato mu bwato tukatugato mu bwato kasheshe mukeragaruza gagahiye saba embaza guramarwa bakabijo wanyu banyweraho so bakamba guzo muhorsero mu retail ati abama baragandi bakabagura umudite ombwinji agura bakamba tunde bisi
nari inyungu. Yes. Chili sisimuka we bariwe akiri nitwe aha TV West, and of course tuchiri muntu gamba ahashonga ezikwatirine na accidents, bantu mu accidents zeyonjire zitwira amagara g'abantu n'ababagereza ukona no shanga obwahati bacine oburema oburugire accidents ezi atuchine omuchala Stella kuruga mu kitongore cha Red Cross Society nayongera kutugambira ahabwa accidents zemuze yongera no habira ari affected kandi mbito abantu gamba twareba ngo bwiro bwinji ombanta bakwirukanjira kuyamba babatunja accidents no shanga mu aba boda kandi yashobora habwenshi aba boda no bakukiza yokushanga bafuna iz accidents yagamba binji no babatajire helmets abandi oshanga speed twina kagambo kitukanimba narabireho so chenda korabaho bundo tarebiro kuna kuriya ushanga wagwa muri accident ejo bitakiri aha arimuna yongera kushobora wabado tugamba abamute bambara elements abarara speed munji ekirare kiretera aba boda chichi aba boda abalala bavuga under alcohol influence ngabanyedde bakozeseze ebiragalalagala oba omwenge ekintu kyonna omuntu yenna baba akozeseza ekintu ekikyusaamu k'obwongo bwe kyangu nnyo okukola ekintu ekikyamu ate ye ngalowooza kituufu waliwo gwe nasanga yangamba mbiye bw'aba tanyweddemu tasobola kuvuga bulungi kati obwo bwe buzibu bwe tuyina ng'eggwanga n'omuntu nga nze naawe Jemima abalina omukisa gw'okuba nti twogerako abantu so tukyalina omulimu munene nnyo okubulira abantu akabenje akali muki mu kuvuga nga batamidde oba nga bakozesa ebiragalalagala ate wesanga nti omuntu singa abafunye akabenje already akabenje kaba kazze omuntu yonna bwafuna akabenje asobola okubleedinga naye kati omuntu bwafuna akabenje ate nga anywedde omwenge ekizibu kyeyongera nti it becomes very hard to control bleeding. So kati adding on that zenga driver we motoka oba wa pichi bintu ki byenina okusooka okucekinga nga sinaba kugenda ku luguudo? Driver yenna ali eyo nga tonavuga motoka yo kyandibadde kirungi n'omanya nti emotoka yo eri mu mbeera nnungi ekisooka nga tonakebera na motoka yo oba eri mu mbeera nnungi sooka weekyeringa eggwe ng'omuntu nsaanidde okuba ku kkubo manye okuvuga nina training emala ddala amaye trained driver neweekyekinga nga tonagenda kucekinga motoka yo ekyo bw'okimala twandikebedde motoka yaffe ku mipiira okulaba emotoka erimu pressure emala then trade enjola emipiira giriko enjola ezimala wakuba tekuliiko njola era osobola okukola ki okuseerera amangu then omuvuzi w'emotoka yenna yandikebedde brakes zikola bulungi hand brake does it hold brake fluid mwali mirrors are your mirrors able to give are they set properly, are they able to give you the views of all different sides of the road? Then omuntu yandichekinze ze tuyita fluids omwe muli oil engine oil omuntu yandichekinze coolant to avoid nina coolant amala motoka yange tegenda kubuguma
then omuntu yanchekinze n'alaba nti emmotoka ye eri in a good mechanical state teyina bimenyese then n'ekirala era omuntu yandifuddeyo okulaba nga emmotoka ye erina amafuta agakola ki agamala kati nga tuvudde ku baboda ffe ba pedestrians ate ffe tulina okukola ki okwetantala kubanga ebimu tubikola naye ne tuba ba victims mu ekyo kati ffe tulina kukola ki ba pedestrians obuvunaanyizibwa bwo ku nguudo okulaba nga promotinga safety ku luguudo ng'osigala oli safe nga twetedde nabalala ki buzibu wandifuddeyo okulaba nti woosalira osalira wali zebra crossing sikusalira buli ki naye olowooza abana ab'emmotoka ne ba boda boda yo zebra crossing bagiteekamu ekitiibwa bwekyandibadde naye emirundi mingi tubalabye nga tebagirespectinga naye nga kyandibadde kirungi nti I want wali zebra crossing actually ne bwaba tewali zebra crossing naye ng'olaba nti abantu bangi bakola ki basalirawo tuba respecting we protect each other on the road kati bifonga ku butale amasomero maybe a church on a Sunday abantu bava ku muzigiti abantu bangi ne bwaba tewali zebra crossing gwalina ekidduka kyandiba kirungi n'okola ki n'okwatamuko then era twagambye pedestrian naawe beera suba ku ki ku luguudo naawe pedestrian tetukusubira kubanga onywedde ng'ogenda okola ki okyagala ku luguudo bisobalike kubanga tukozeseza bitamiira n'ogenda nga you are waving all over the whole road and also bisoba totambula ku luguudo nga ng'onyweddemu obanga ng'olina stress ng'otabuse mu birowoozo because oyinza okulowooza oli mu kusala kubo oli ku Mbaguta street naye ng'ebirowoozo biri Lwampara kituufu ekyo kati nga tuvudde ku ba pedestrians mbalaba nnyo ku scene za accident naye nga temunnatuuka ffe abantu ba bulijjo tubeera twatuuse dda kati singa mbanyimiridde awo accident n'ebaawo kiki kyenina okukola kiki kye sirina okukola well actually nga bwe nagambye mu kusooka ebimu ku bye tukola tugenda mu communities communities ebifo ebyenjawulo tuba tufunye abantu ne tubayigiriza betuyita ba first responders n'abatanafuna mukisa oba naffe tunafuna mukisa kutuukako kiruubirirwa kyaffe mutukola ki tubatuukeko kubanga twandiyagadde buli muntu abeere ne first aid skills eziyamba omuntu ng'akoze ki ng'afunye accident kati first responder oba gwe omuntu ali kuwa omuntu ng'afunye accident kyetwandikusuubidde okusooka okukola make sure obalaba nti siini ewabadde akabenje wali safe tebweyongerawo ki kabenje kalala kati amateekawo wakiri ekintu ekimakinga oba omenye emiti oba ebikoola abali eri wabbali abajja bamanye mbu wano wakola ki waliwo akabenje ekirala call for help for people aba Red Cross call traffic kati mu aba Red Cross yes aba Red Cross tuyina esimu yaffe ate yabwereere okugikubako yabwereere ne bwoba tolina airtime ng'ogikube okola ki eyitamu ate n'empeereza yaffe services zaffe zino bwe tuyamba abantu abagudde ku kkubo tetuba charginga sente era tukolera ki bwereere we are a humanitarian organization so bw'oba oyagadde okutufuna enamba yaffe eri 0800211088 enamba eyo bw'ogikuba ebeerako 24/7 essaawa 24 ennaku 7 mu wiiki essimu yaffe eyo tevaako ekirala omuntu singa omuntu aba afunye accident nga wooli ng'olinamu training ya first aid omuntu mwe first aid gy'osobola making sure airway eri open bw'oba osobodde otegeeza ki
ennyindo omumwa omuntu wetusiza kati ebyo saagala nnyo confusing abantu but abanaafuna omukisa those we can reach tuba twagala tuwe first aid skills abantu be basobola okukola ng'omuntu akoze ki afunye akabenje so ababali trained abamu there are people there abamu abali trained bw'oba ng'oli trained ng'olina skills ez'okuwa first aid please after calling for help tandika okukola ki okuyamba omuntu ono control bleeding nti oba omuntu gezaako okulaba ng'omusaayi ogujja okola ki ogukendeeza bw'oba olina skill ey'okukola ki ey'okustopinga bleeding kubanga ekintu ekigenda okusooka okutta omuntu ng'afunye accident is bleeding so oba ofunye okusobola omuyamba nti bleeding okikendeeza please do byotalina kukola avoid unnecessary carrying omuntu tomusitula tomusitula at least mark the scene area omanye nti wano waliwo akabenje kubanga akabenje akali mu kumusitula omuntu ayinza okuba afunye accident ng'akoseddwa kye tuyita enkizi oba the spinal cord kati bw'oba toli trained kumanya batya bw'omusitula bulungi ate oyinza okuba ng'oyongera ku kabenje olwedde kakoze eki kafunye making their condition not overcrowd wakiri abantu abalala babeere wabbali eri wabeewo nga babiri abakola ki abamuyamba jjukira ogenda otandika okuyamba kuno ng'omaze okola ki okutukubira essimu kati ekirala kyembadde njagala kumanya sirina skills mu first aid naye njagala okuyiga mulina classes zimwe ng'aba Red Cross Society oba mutambula butambula ne mugenda mu communities kati tutraininga abantu first aid tukozesa forums oba emikisa egy'enjawulo tufokasinga nnyo ku ba bodaboda ku abavuguzi aba taxi n'ababaasi tutuuse mu bitundu ebimu ku bodaboda stages ne tubasomesa era mulimu gukyagenda mu maaso niwe tutanatuuka wangi naye nga wetutuuse nawo wangi tuwa first aid skills mu masomero yes so ngera Red Cross naye omuntu ayagala real first aid training package enene Red Cross erina kibayita commercial first aid training like an organization can reach out, they make an arrangement ne bafuna a real full package of first aid training ne bafuna ne certificates but these ones we reach out to the community to the skills eziwonya omuntu ng'akola ki ng'ali awo ng'okoze ki ng'otukubidde essimu nga twogera ku masomero wayogedde ku masomero mufalinga trainings naye amasomero galina role ki mu bintu ebirina akakwate ne road ne proper road usage oba road safety amasomero galina role ndowooza mu buli kintu kyonna ekikwatagana n'obulamu mu bulamu bwaffe obutambulira ku bulamu ng'omuntu amasomero galina different clubs and nga nsinzira no ku TV West nkubira omulanga amasomero agatayina road safety clubs gazikole you can reach out to us and also we can Red Cross also sakubuliddeko wina tulina core values zaffe ekimu gye tuyita voluntary service so Red Cross is an organization whose membership mostly are volunteers, younger people mostly, some from schools, some from communities. So schools can reach out to us, they can visit our branch in Imara, those around Imara. We give them an opportunity to have people from their schools who are volunteers with the Red Cross. You can even support them to make the healthy the road safety clubs so amasomero galina omulimu ogwo era n'ekirala ate era amasomero gayigiriza abaana responsible road usage yes kati fe abamedia omulimu gwaffe guliwa mu kino ekintu kya road safety tuyinza okukola ki kati gye mimba tolaba ne wano woli olwedde olimu kukola ekirala so media erina omulimu munene nnyo road safety ne mu bintu ebirala obulamu bw'abantu kwe tukola ki kwe tutambulira singa gye mimba tomukyaziza wano
nga TV West teriiwo bino byenjogera abantu tebandikoze ki tebandibitegedde. So media erina omulimu ogwa continuous messaging around road safety. Yes, ate era ekirala media etuwa amawulire ekola responsible reporting. Singa waba waguddewo akabenje about planning bena information esinga tukola ki tugifunira ku media netusigira ekifaananyi buzibu like obunene bw'ekizibu ky'obubenje wekituuse muki mu ggwanga ogwonna mulimu ogwaki gwa media. Ate ffe abazadde abalina abaana mpuuzi oba bagenda ku ssomero kati ebintu bya road safety bitukwatako oba nedda? Abazadde bitukwatirako ddala. Ebintu bya road safety abazadde bitukwatirako ddala. Nga bwe tugamba mbu ffenna essomero erisooka wewaka. So omuzadde you are a model to your child. Tuba bakukyakulabirako. So omwana agenda kuyigirako bingi. So n'ekirala tusomesa abaana ku early age nga bakyali bato. So mulimu gwaffe ng'abazadde okuba ekyokulabirako eri abaana okubayigiriza enkozesa y'ekkubo obulungi. Oba oli taata nga gwe obeera oli ku ssimu ngeno bw'ovuga ng'oli mu kunona mwana wo ku ssomero omwana oli muyigiriza bubi. Naye bw'obeera taata omulungi era n'omwana n'otambula n'omugamba bulaba eyo zebra crossing oba maama bw'oba ova ku ssomero oba mu katale nga sirimu awo w'okola ki w'osalira. So abazadde tulina omulimu munene nnyo. Awe tugenda kutandikira tukirimu tugenda mu mission na program ya sisimuka tukina omukyala Mbawadde Stella naliwo mu kitongole ekya Red Cross Society and turimu tugamba nsonga ya accidents ezizitwira amagara g'abantu kandi amwe kihamunana obulema ukashanga tutakabaasa obundi kukola ebyabe nakola kutayiza kasente ekayeye twagamba ngu ekizibu ni kyango omuri Uganda kuchira munonga ba boda no tukureba babasize kuba affected kandi yagamba ensonga bwenchi ezani banara biroka shango lya speed atoine reflector umuno ovuge kiro toine helmet tokwenda kumota haro zebra crossing le kantambure mpora and of course twari nguna n'amashomero gino mwoga muhango wabuka abana bitu bari muno bagenda ishoma kushoma reka batakashoma academics zonka onkatushange twine na clubs inkeza road safety ninga Red Cross Society tushange ni club neje sabana ebite bukwatina nenguto abazire tujezeho munonga kituru muntu eje sabana abana baturebereho otakaburi umuziro rya simu nogenda nonywa kabia uyu n'umwana umumotoka naza kumanya ngo nuko kuba kuvuga ningo rya simu ninga niyo tokwenda kurotoria na crossing areka manze na yemero mwana naza kukora rukwega echo kandi yatugambira itogwiro bujya okushanga accident yabaho oyemerire hariya ebitushemerire kubantu kora tosire nturi umuntu we nahika umukuya hebintu bana gace simuzirinka yiwareterinka yurukango biba bitogo umuntu shanga umuntu ne wano basa kumutambira Red Cross etakahiciro so tugezeho munonga yajangu accident yabaho at least tuteho boundaries ninga tuteho bumanyiso bukwereka ngo haro accident obane ucenke bito bitekeho umugere cyumwatekaho bitunana omuntu ogwe wafuna accident muhereza space abase kwisya then okustura abantu abafuna accident omuyiha muhando mutekaha omwana abasa kushanga ekizibu cyarugo mu yafera amabuka iwo umuntu wasa kuba trained kureba ekizibu yakitunga nkahe na mugongo na mutwe then tureba at least mbitu akora tujezo stopping okujwa yabuka yajango kujushaga mamunonga no kushanga ubundi omuntu amagara geye gagendera mutu tugenda mu mission na program ya sisimka katuzo kwa mu kacento za kubantu garuka twatunje mu gishantu zagamba nimwe aha masimo ubundi kwa hine cyo kubuza cyo kwenda kumbuza no guzaka waguri mu gishagwa katuzo kwa mu kace zakarga TV West. TV West nehinda
TV dating show. Hello, Mr. Right is back only on Star Times Makula Chika. Hello, Mr. Right Season 3, where intentional guys face confident ladies. I have a girl already, but I'm looking for another one. Where charm, swag, and money meets beauty. To give me 500 right now. Confidence and yash, all on one big stage. Want to be part of the show? Visit Star Times branches near you and register now. Auditions start on 20th February 2026 at Star Times headquarters, Solis House, Lumumba Avenue. For details, call 0317 117 700 or 0200 117 700. Turn up your vibe for the only TV dating show in town. Hello, Mr. Right Season 3. Love, vibes, drama. Tukiri mu tugendo mission na programu ya sisimka noti ibiri noti chenda anana mwenda niyo simu era beno tuteraho orukugire cyo watubuza ombintu ebukwatirine na nenkolesa yenguto tukino muchara Mbawadde Stella kuruga omukitongore echa Red Cross Society and tukiri mutugamba nshonga ya accidents ezi burikashesha at least ni twatu tukashoma nikibaho nkibaho rumwe kushanga ngo twashoma kama kuromwe gatari accidents bitu najya ngo tubasa kwerinda iworo munovuga iworo munotambura ogeza humanye uruguto kururi otambura umwanya gwawe tucendeze speed kushanga ori ya muhanda wanye bitokoza bungo turakore decisions nunji kandi turebe ngo ebiruka bitu biriyo mu mbera nunji Stella tucagenda mu maso nga turinze abakuba amasimo kubuza kati turina kukora chi turino because omuntu agenda gamba mbu accident ebera accident nebo okola chi bakiba kyagala okutuukako kituukako naye waliwo ebyo bye tusobola okukola accidents ne tuzikendeza ne twewala accidents Jemima actually okusinzira ku observation yaffe nebyo tu discussing lero ngenda kwesanga nti obubenje obusinga si bubenje tusobola okukola ki okukwewala kwesanga nti obubenje obusinga most accidents are due to negligence buleetebwa abantu butakola ki butafaayo so okusobola okukendeeza obubenje tulina kukyusa mu mpisa zaffe ng'abantu buli muntu alina obuvunaanyizibwa obw'okola ki okulaba nga obubenje bukendeera abavuzi b'emmotoka mukendeeza ovuga endiima do not overspeed respect traffic rules and observe road signs do not overload temuvuga nga mukoze ki nga munywedde omwenge oba ebiragalalagala also nga bwe tugambye making sure motoka yo confirming nti eri mu good mechanical condition ogiccekinze telina buzibu. Let it be a habit, check your car before you leave. Okay, that's okay to get in no TV West, hello? Yes, hello. Odi sebo. Takwa chirambe za TV West. Adana nyina njeba. Wanji. Lokoro onkana hori njeba. Omukiya yegesabye maduna. Yegesabye kandi ngende abuze muna kibarira. Okay. Ati njeba zile nanka bagenda cyoje kandi okukora. Sebo tutukuraje. Jesa waire hari na TV yawe.
Hello. Okay, abadde agamba mbuno osomeseza bulungi tulina okukoma wano ne mu communities mwongere okwengage ng'abantu basooke kumanya bafune tools za first aid kubanga zo accidents ekituufu kiri nti ziri buli wamu. Well, owebala omukubi omulabi ate omuwuliriza omulungi okusomesako tusomesa nga bwe nagambye tugenda nnyo naddala ku bodaboda stage tugenda amasomero bwe tunatuuka nsuubira mbu tujja kukola ki kutuuka naye bw'oba oli eyo ng'owulira oyagala skills zino naye nga tunakutuukako tutuukirire osobola okujja ku ofiisi yaffe wano Mbale Boma oba osobola okuba essimu yaffe eyo n'ogamba oyagala group y'abantu batukole ki tugiwe skills obo bw'okuddukirira abantu nga bafunye obubenje. Okay, noti biri noti chenda anana mwenda tulimu tugamba ahashonga ezikwatine na accidents ezimu zeyonjera bwashesha bwira noza kuba noteresimu yawe yirahare na TV yawe ninga gichendeze volume tubaseganira je kwa koine kibuzo ekyokwenda kubuza kikwatine n'ebintu bya road safety ninga shenkoresa nungi yenguto na n'ebintu na Red Cross Society okwekubiziramu ogungo mugisha gwawe go kubuza obadde kyatugamba nga bwe tulina okwetantala accidents ku nguudo. None njogeddeko nnyo kuba emmotoka ati ababoda boda nabo mbakubiriza baleme kuvuga muliro ogususse, do not overspeed. Yes, Seven. Hello. Kakati obuzi bw'abantu bwe balina bavuga emmotoka ninga bavuga ebidduka ninga tebamanyi bavuga emmotoka ninga tebamanyi omuntu n'ayisiza mu kkoona owulira maama tukuwulira Sebo muti oli n'akika kabindo atamidde kati bwe buzibu obwo kyetaaga abantu bayigi bafunemu ku misomo. Okay. Tweyanziza Sebo. Enyawo ndi Butambala eno. Okay, tweyanziza. Oyakobya ava Butambala nayogera ekintu nga kye tubadde tugambako. Webale omukubi omuwuliriza waffe omulabi omulungi webale kukatiriza nsonga eyo kituufu nga bwe tugambye nti nga abantu tukyusiza mu mpisa omuntu waba amanyi tumanyi kuvuga mmotoka togivuga sooka ofune training ennungi ate tukyuseemu n'empisa ng'era omuwuliriza oyo bwagambye tonywa omwenge n'ovuga oba omanyi olina pulaani ez'okunywa omwenge funayo omulala atanywa omwenge abavuge. Okay, hello. Hello. Oliro tasebo. Ndio. Amazina nayo atera. Mseveriano. Wanji. Atera weju. Etwakwakira wa bwejo. Ese chikweto nzenje. Na ile tubabiri. Na bwo kubanza ovugo siri. Okuvuga siri. Kandi cyangwa speed. Chamani speed. Chama speed amoni kunyo siri kandi bo kandi binde wabirwa ubunyene butakufuwa. Okay, wewe mnonga Sebo. Kale nyo. Otwakure ababuweju naye ayogede ku speed n'okunywa omwenge n'ovuga. Kituufu. Mungu bizibu ebisinga obunene. Kati bwe choyagala okutegeeza bwe tukyusa lifestyle zaffe ne behavior zaffe ku nguudo tusobola okuvuga bulungi. Basically, mostly it is a problem of discipline. Yeah, it is a problem of discipline. Okay. Era abantu singa tugenda maaso having such sessions n'abantu ne beewaayo okuyiga. Ekizibu ekimu nti abantu abalala tebaagala kuyiga. Hello, Sebo. Ndireje Sebo. Ndagamba ataba boda boda. Nivuga boda. Ahora mwagamba ati accident. Ate kiroho. Ndagamba ataba boda boda. Jeza ochendeza TV yawe Sebo. Kandi sendeze madamu.
ngenda kugambira kugira ngo aboda tukomeza tukigendereye nosibero wa motoka nosibero wa motoka yenda kueriremu uyakweramo owaboda no rasisika ati nkumanya nubasa kutwariza majesita. Okay, wewe ni mnonga sebo inkaheze kandi n'ikindi by'abasinzire baza kutahama okani warebo kuyagamba ngo umushemeye kubana umuvuga speed inche za element bebyona mubyine ninga bebyona madam tubyine na reflector tuzine zicero okay kare kakugariche mwe bare munonga sebo kare nyabona gamana noga Edison. Okay, Edison uri de Edison abuza ye muvuji wa boda agamba naye olumu bituukawo nga tebeeyagalidde nabo bumu babeera ba victim n'osibira emotoka n'emuyiwa wali kati mbo balina okukola ki naye agambe zi helmet zi reflector byonna babirina ekyo kituufu era we nagambye aba boda is one of the vulnerable groups we have bebasinga okuba mu matigga groups ezisinga okuba ku matigga betulina mu kkubo kati ate it goes back to respecting all road users. Tibuli muntu ali ku kkubo awe ku munne ekitiibwa afeeyo ku munne nti wadde oli mu motoka because ate kati bwali mu motoka oli wa boda abali mu matigga okola ki okusinga bw'oba olabanga wadde asalamuwe wootasubira waalina kusalira beeramu omutima omusaasizi ogamba ono bwe mukoona nsobola okumukutula ate oba oluusi nange motoka nekola ki negwa ate oluusi wabaddewo n'abantu abalala bakola ki abasala. So basically it is a matter of protecting each other on the road. Okay. Kati akagambo kwa kasembayo kwabo abakozesa oluguudo seconds nga 5 zokka. Abakozesa oluguudo bonna naddala abeebivuga mbagamba nti buli wofulume waka tewetunulira mbuno gwoli weka bw'oba ofulume waka jjukira nti behind mabega woolina family erina future ebiseera by'omu maaso by'okola ki byolina okuprotectinga ate naawe wennyini omuntu ebiseera byo ebyaki eby'omu maaso. So okuvuga endiima kisevinga obudde naate okuvuga carefully oba okuvuga n'obuvunaanyizibwa ku kkubo kikola ki kitaasa obulamu. So londawo ekisingawo kiki oyagala otuuke mu budde oba oyagala otaase obulamu. So mbasaba bonna abakozesa ebivuga aba boda ab'emmotoka tubere babuvunaanyizibwa ku kkubo go slow. One behavior change we can achieve as Ugandans oba abantu b'embara kubanga namanyi basically okusinga communicating n'abantu b'embara n'ebitundu ebirinaanyeewo tukendeeze endiima. One small behavior like this, let us start with that one. Then n'aba boda era naffe tukendeeze endiima ate tubere ne helmet tufeeyo ne passenger baffe abantu betuteeka ku boda nabo babe nga balina helmet. Okay. Yes. Toyanziza nnyo Stella. Webale Jemima mpozi nziramu okuba bwe namba yaffe singa abawo akabenje konna akabaddewo tukubire namba ya bwerere eyitamu bulungi naffe services zaffe za ambulance za bwerere. Namba yaffe eri 0800211088 Uganda Red Cross saving lives. Thank you very much. Okay, tuyanziza nnyo Stella kandi gwe yabadde Stella kuluga mu kitongole ekya Red Cross Society yowa buli okwenta myangu hine ekiwayegaho kukyala munongeto abantu abokutuura omu myanya negabo kweshanga omu myanya accidents zamala kubaho katuhamye mutwayiga okutushemerire kutreatinga abo ba casualties
ba accidents bitunitwe nk'abantu tufeye munonga waza ruguto manye tori wenka yarabanda bari muno bakoso ruguto jezaho turebe o crossing eje rebo ko motoka yaneja be motoka abapichi tucendeza speed tucendeze kushango rya ruguto kandi umusinzire ningo muhine biru kuteganusa ibonko umuntu orije kuba ruguto then tutandikiraho na nebindi binji tukabento ndagumizamu konkabo bwire mazima tukabasa katikomaha twaza kuzamuka humuro kace tuza kwanza gakana mze bisisi no akushemeze okusya shaha ishatu zenyine mutakarga TV West.